obuzibu obunene bwe tufunye obuzibu obunene kwe buvudde olwaleero ekyasitudde abantu baffe emmeeme era nekibaleetera n'okujja okunona mu lukiiko gye twabadde kyavudde mu ngeri ensonga ezimu ezibadde mu TDA gye zaakwatiddwamu. Lunaku lw'eggulo amawulire ag'enjawulo gaafulumye mu bitundu by'eggwanga lyonna nga gategeeza nga bwe wabaddewo okusalawo mu TDA ani anaakwata bendera eya TDA era ne bawa ne okutegeeza abantu ngeri ki gye baasazeewo, ono yafunye makisi bweziti, ono yafunye makisi bweziti. Ebyo byonna tebyabadde bituufu era kyakusaalirwa nti TDA teyakoze mu mangu ddala okutereeza ensonga eyo mu bannamawulire, nti TDA teyabadde na kintu kyonna kyeyabadde esazeewo ekikwatagana n'ani anaakwata bendera. Lunaku lw'eggulo TDA yafunye alipooti za mirundi ebiri, alipooti emu n'endala ebadde egiwakanya, era we twamalidde olukiiko eggulo zombi zaabadde tezinaba kwogerwako. N'olwekyo byonna ebyafulumidde mu mpapula z'amawulire tebyabadde bituufu. Alipooti ezo zaabadde mu lukiiko olwaleero era nsuubira ti TDA ejja kuvaayo etegeeze eggwanga kiki ekigenda mu maaso ku nsonga eyo.